Kaakati Kadaama ono abadde ali mu kulongoosa nnyumba, mu kiyungu gy'abadde alongoosa asanzeeyo envunyu bbiri ennene. Omanyi bino ebivunyu ebinene bibiri abisanze mu kiyungu. Bw'abisanze afunye katoireeti ppepa n'abikwata n'engalo abitwale mu kasasiro abisuuleyo. Naye olubadde okukwata ku bivunyu ebyo ekintu kizze ne kimwambala, amatu ne gaziba. Amatu bwe gazibye n'akwata ka tissu agayiseemukko ng'awulira takyawulira, agenza okulaba amazzi ge gakulukuta okuva mu matu. Essaawa zino akulukuta masira mu matu gonna, takyawulira. Kyokka mama yamugamba lwali mulaba ng'ayogera ne baba ku kintu kyonna y'eriba enkomekkerero ya Kadaama ono. Asaba ku magezi gammwe. Kakati wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like. Etambule tuba ku buli muntu. Kadaama ono mu comment section mwali. Era buli kuteesa kwammwe konna n'amagezi ge mumuwa agenda kuba abiraba. Kadaama ono mu kiyumba mwakola akolera ku pisito, akolerera ku mudumu gwa mmundu. Bwe yali yakatuuka mu kiyumba muno, mama yamugamba olunaku lwali mulaba nga yogera ne baba, olunaku lwali mulaba nga ne wekuba kumubuuzaako bubuuza nti wasuza otya baba, yeriba entandikwa y'enkomekkerero y'obulamu bwe. Takkirizibwa kubuuza ku baba nti yadde wasuza otya. Takkirizibwa kuliraana baba ne weba sekendi emu. Takkirizibwa kuyisiŋŋanya ne baba ne we baba bali muki. Baba ne wabaze mu kiyunga Kadaama ali mu kufumba. Kadaama byafumba balina okubireka mu kiyungu, n'afuluma ekiyungu n'aleka baba ng'ali mu kiyungu. Mama yamugamba tayagala kumulaba nga yeeyogereza ku bbaawe. Era Kadaama ono ebiragiro by'omukyala mama yabiwulira bulungi nnyo, namugamba mama baawo sijja nga bw'oŋŋambye kyenja okukola kyennyini nnyini. Kaakati Kadaama ono yabadde ali mu kulongoosa nnyumba. Oba waliwo munnayuganda eno e Kampala amuloga, oba manyi abannayuganda si bangu be bamanyi okusindikasindika ebintu bwe bityo nga babisindikira bannaabwe ku byeyo. Omuntu se basobola okukusindikira envunyu, omuntu asobola okukusindikira ebintu ebitategeerekeka. Kati mukazi wattu yabadde ali mu kulongoosa nnyumba, agenda okulaba mu kiyungu gy'afumbira emmere, alabayo envunyu bbiri ziri wansi ziri mu kuniigiina zitambula. Ne yeebuuza, envunyu mu nnyumba etukula bw'eti ewatali kintu kyonna kyonna kivundu zikola ki? Okitegeera? N'agamba kasita ndi mu kulongoosa kankote bino ebivunyu mbitwale mbisule mu ki? Mbisule mu kasasiro. Kumbe tamanyi nti ali mu kukwata ku lumbe olugenda okumuleetera obulumi bw'alimu kati. Era Kadaama yakutte ka toilet paper n'akwata envunyu ezo bbiri n'azizitwa n'azisula mu kasasiro. Nadda ku mirimu gye. Olwavudde okutwala ebintu mu kasasiro, nadda mu ddiiro, ekiyungu teyakizeemu kukiyingira. Nadda mu ddiiro nga tewali kintu kyonna kimutuuseeko. N'alongoosa n'asiimuula simanya TV stand, n'asiimuula emmeeza, n'asiimuula entebe, buli kimu n'akirongoosa bulungi nnyo. Kati yakomyewo ayingire mu kiyungu abeeko ne byakola. Olwabadde okuyingira ekigere kye mu kiyungu kapa, yawulidde ekintu nga kiringa ng'ekimwambadde naye nga kimuyingiridde mu kutu. N'awulira amatu nga galinga ge bafumiseemu empiso. N'agakwatako bw'ati n'agamba bannange kiki ekintuuseeko, ng'awulira amatu gamuluma. Naye mu kusanga envunyu zino bbiri yatiddemu ng'omuntu, naye ate teyatidde nnyo kubanga ensi gy'alimu bingi byabadde tasuubira. Yakutte bukwasi envunyu zino n'azitwala mu ki? N'azitwala mu kasasiro. Kati bwe yakomyewo mu kiyungu gye yajja envunyu zino, ekintu ne kimwambala naye nga kiyingirira mu matu. Yagenza okuwulira amatu gamuluma, ng'oyinza okugamba walabaddeko mu bunnyogovu n'owulira ng'amatu gakuluma nga eardrum gye bali mu kusikamu bwe bati. Kadaama bw'atyo bw'awulira. Era bwe yawulidde amatu bwe gaamulumye, yakutte ka tissu
omanyi bunene obu earbuds buno bwe bakwata ne beesokooza buno kokwata n'osokoola omwana omuto yakakutte n'akayisa mu matu bw'ati kwegamba oba ngalowooza nti waliwo ekintu ekiyingiddeyo n'asokolasokola bw'ati naye ng'awulira obulumi bw'amaanyi n'akireka naye ng'awulira teyeewulira bulungi ng'awulira alina ekintu ekikyuse ku ye. Omanyi omuntu bw'akusindikira ekintu ne kikwambala olina w'owulira ng'owulira obulamu bwo obulinga ng'obukyuse eringa nga kyeweetisse olinga azitoowereddwa tobitegeera kwegamba oba tokyali omu nga bw'obadde oba onfuna bulungi kati kaddamu ono bw'atyo bwe yawulidde ekintu nga kimwambala n'awulira ng'amatu gamuluma yagezezaako gasokolane n'amala gakireka nadda ku mirimu gye n'akola wayiseewo essaawa mbale yagenze okulaba amatu gasusse okumuluma nga gatandise okuvulula amazzi ng'amatu gavulula amazzi. Jjukira mu maka gali takkirizibwa yadde n'okwogera ne baba. Kati mu kaseera ke kamu mama ono yagenzeeko emekka nga ndowooza abaseera mumanyi omuntu bw'agendako emekka oba yabadde agenze kukola yijja oba yabadde agenze kukola biki naye nga yagenze mekka mama nga taliiwo baba ng'asigadde waka ne kadaamu ono. Kati kadaamu ekintu bwe kyamwambalidde nga mama taliiwo olunaku olwasoose ng'ekintu kino kyakamuyingira mu matu yawulidde obulumi bungi naye n'asooka n'akitwala silayitiri n'atabifaako nnyo. Olunaku olwazzeeko yagenze okulaba amatu gano gavaamu amazzi n'atasooka kukiwafaako nnyo wabula bwe yazzeemu n'akwata ka earbuds n'asokola amatu gano yagenze okulaba kagirako amasira eyabadde omulamu nga takyali mulamu. Jjukira baamugaana okwogera ne baba baamugamba toyogeranga ne baba ne bwe mba siriiwo toyogeranga ne bba wange. Kadaama byonna n'abiwuliriza. Kati ate yagenze okulaba amatu gatandise okuvaamu amasira buno ne busannyalala olaba buno kano ne kasannyalala ne wakakwatako bali takyawulira bulumi. Kadaama essaawa zino takyasobola kuwulira takyawulira era gano amatu amanyo gasikamu bw'ati abenga agaggula ne takyawulira. Obulumi bwawulirako obuwulizi buyitirivu. Tamanyi oba waliwo Omunnayuganda yamusindikidde eddogo oba tamanyi mukazi wattu ali mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Obulumi bwamususseeko n'agamba yadde mama yaŋŋana okwogera ne baba naye sigenda kufa bulumi. Kadaama kyava yeesitula agamba baba mpulira amatu gannuma gavaamu amasira sikyasobola kuwulira wandibadde onnyamba ne bantwalako mu ddwaliro. Jjukira mama yabimugaana yamugaana okwogera ne bbaawe naye nga ye baba tabimanyi ebyabwe nti Kadaamu ono baamugaana okwogera naye. Munnange baba ng'akwata Kadaama amutwalako mu ddwaliro. Kadaama nga bamwekebejja nga bamukolako check-up nga bamuwa ku mpeke naye tewali njawulo yakyuse. Baganda bange ebintu bino eby'eddogo tebivaawo na ddwaliro. Bw'obanga omuntu alina kyakkoze ng'akuloze mu butuufu nawe olina kubaako nakyo weekolera okutereera. Eddogo teriwona na ddwaliro. Mu butuufu abalina kye mumanyi Kadaama ono kyayinza okukola okuba nti yeggyako ekintu kino ekyamuyingidde mu matu ekyamwambadde eddogo libaamusindikidde kubanga lino ddogo. Bino Bannayuganda bye basindika. Bino Bannayuganda bye basindikira bannaabwe nga bali ku byeyo. Babasindikira ebintu ebifaananako bwe biti. Kati ono ye baagala kumulemesa kukola nga bayita mu nvunyu kwegamba atuuka akaseera nga takyasobola kukola bamuze ku woofiisi akomewo e Uganda. Teweewuunya nga Kadaama ono oluvudde ku kyeyo ate ateredde. Ebintu bizibu. Omuntu akulemesa omulimu nga tasobola na kugukola. N'obeera ku mulimu ng'ofa obulumi kyokka ate omulimu ogwo bw'oguvaako ate n'otereera. Okitegeera ate n'otereera. Kati kye kituuse ku Kadaama ono. Mukazi wattu takyawulira, amatu gasanyaladde, gavaamu amasira, gamuluma okufaako obufi, gatandise n'okugyamu omusaayi.
okitegera ekintu ekyo. So n'olwekyo alina ku magezi ne ku ddagala Kadaama ono butya bw'ayinza okukola okubaako n'engeri gye yejjanjaba. Mu comment section awo Kadaama buli kimu agenda kuba akiraba era buli kimu agenda kuba nga ate akisoma. Omanye eno YouTube channel nabagamba si yange, eno YouTube channel yaffe. Tuyigirako ebintu bingi, tusomerako ebintu bingi, twejjanjabirako ebintu bingi. Amagezi g'otasobola kufuna ku YouTube z'abantu abalala osobola okugafuna wano ku CEO Michael Uganda. Lino liringa nga ddwaliro, eno liringa nga spiritual hospital, kubanga tutambulira mu bulamu bwa spiritual. Ekyo njagala mukiyigira mukimanye. Wano tewali baddokita. Omuntu asobola okuwa amagezi naye nga gasobola okukuyamba ku kintu ki ekiba kikutuuseeko, kubanga abangi bayambiddwa nga bayita ku mukutu gwaffe guno eno. So n'olwekyo Kadaama buli kimu akiraba, mumuwe ku magezi butya bw'ayinza okwejjanjaba, butya bw'ayinza okuva mu mbeera eno. Mama bw'akomerawo ayinza okumuteekako embeera olw'okwogera ne bbaawe, naye mukazi wattu obulumi bw'awulira aba takyasobola kukyebeera, n'asalawo ayogere ne baba ku nsonga y'amatu. Naye ng'obuzibu bwavudde ku ki? Obuzibu bwavudde ku nvunyu. Kadaama ze yakutte n'ajja mu ffumbiro n'azisala n'azisula mu kasasiro. Eddogo baalisindikidde mu nvunyu eryamwambadde mu matu. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga sako n'okuba nti ate mukomentinga gattako n'okuba nti ate musharinga waka waffe n'atambula n'atuuka ku buli muntu. So n'olwekyo atanaba kutweyungako genda maaso n'okuba nti ate okona mukapesa ka subscribe bw'omalirizako namukade akaddawo kajje mu personalize okateeke mu all nti buli lwenteekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mubere bulungi, mweraba. Peace and love.